Mityana balaze obutali bumativu ku kampuni z'Abachina ezikola plywood nga zino zaayimirizibwa omukulembeze w'eggwanga okwetooloola Uganda yonna olw'okusaanyaawo obutonde bw'ensi kyokka ezimu ne zisigala nga zikyakolera mu bumenyi bw'amateeka. Abakulembeze nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti y'e Mityana Mugisha Patrick Nshimye bategeezezza nti kampuni zino ezisiiba zimeruka buli kadde zikoze kinene nnyo mu kusaanyaawo obutonde bw'ensi e Mityana. Twagala okujoininga eddoboozi eryo naffe ng'abakulembeze okulabika nga bufactory obwo tubuteeka ku nninga okutwaliza awamu ekyamazima obutonde bw'ensi wano e Mityana emiti okugisaanyaawo bakulaga nti factory ezo bw'ogenda ku lw'ebusujju factory kweri, bw'ogenda e Katakala factory kweri, bw'ogenda ku lw'Ekakindu factory kweri, nawe wala ziri mu kumeruka. Kitwetera okutya. Mu kwogerako n'amyuka RDC w'e Mityana Mwanjuzi Prose ategeezezza nti akakiiko ka disitulikiti ak'ebyokwerinda kaali kayimiriza dda amakampuni gano nga obuzibu abutadde ku bakulembeze abamu abayita ebbali ne basolooza ensimbi ku Bachina nga babalimba okusigala nga bakola. Oli n'ogendayo gw'oli deputy n'ogendayo oyagala kumubuuza oba ekipapula teyakifuna ekiba stoppinga n'alaga nti oyo less concerned obunalaga nti gw'oli wansi nnyo oli amuggyemu ssente ate oli amuggyemu ssente namwashuwaringa niteri agenda kukwatako. Okusinziira kwakulira ekitongole ekikuuma obutonde bw'ensi n'obugagga obw'ensi mu Mityana disitulikiti Yasin Bira ategeezezza nti obutonde bw'ensi naddala mu ntobazi busaanyiziddwawo ebitundutundu 25 ku buli 100. Tugenze tumakinga boundaries za Wamala buffer zone nga tulaga abantu balina okukoma era abantu abesigiriza ne bayingira mu buffer zone eyo ya Wamala kweno enkuba season y'enkuba gitwakamalako abantu abo bafuna obuzibu nti ennyanja yabimba ne reclaiminga buffer zone yayo. Mityana disitulikiti erimu ebibira bya gavumenti 7 nga bino biddukanyizibwa ekitongole kya National Forestry Authority wabula zo kampuni z'Abachina agagambibwa okusaanyaawo obutonde bw'ensi gasoba mu 6 nga agamu gaayimirizibwa yadde waliwo ago agakyakalambidde. Abavubuka abeegattira mu kitongole eky'obwannakyewa ekya Love for All Uganda nga bakulembeddwamu akikulira Musisi Mike bategeezezza nti bannayuganda bangi tebafunye mu makampuni g'Abachina ate nga geeriisa enkuuli mu kusaanyaawo obutonde bw'ensi. Zibadde zikulembedde nnyo okubeera nga batulugunya abakozi mu nteekateeka yaabwe ey'okubeera nga omusala basasula mutono babalirika emirimu emingi era nga n'abakoseddwa bw'ogasseko okubeera nga ebyuma bibali engalo ogasseko okubeera nga bakubwa emiti tebasobola kubeera nga babajjanjaba. Prime Minister wamu ne President ateeke ebyo byoga mu nkola si by'Abannayuganda bokka awo ne bana abazungu abazze muno okutomejja emiti nabo bateekeko eryanye ery'amaanyi. Bano era bategeezezza nti okusaanyaawo obutonde bw'ensi kutaataaganyizza embeera y'obudde ne kiviirako eggwanga obuzibu. Katula oyinza obeera mu kibuga Kampala oli mu taxi n'owulira omuka gwo breathing nga ng'owulira nga naye ate w'otandika okudda kuzina enguudo z'emulambo sima highways ezo ng'ejje ziriko zirina vegetation omulungi n'owulira nga breathing in omuki omulungi. Kuba zo ŋŋaali era ziriira ku lutobazi kizibu kya zisanga ku lukalu kakitegeeza bali bayingirira obutonde bw'ensi ebinyonyi gye biriira gye binywera amazzi ate gye bateeka amalimiro. Obutonde bw'ensi nga tuzivuddeko kakati omukulembeze